Omulimu gwa Phoebe bambi ogw'okukola ku TV essaawa yonna Abannayuganda bandigumulemesa anti mulimu abatandise okubanja empapula, mulimu abatandise okukonfuzinga omuntu okubeera n'omukisa teekako n'okusoma. Abantu ebintu bino tebabitegeera. Ensonga lwaki mu Africa tukyali wansi lwa nsonga abantu tebaagala kulaba talents z'abantu. Abantu abalala balinyirira talents z'abantu okulaba nti nno abantu abo talents tezivaayo. So wogendako mu nsi ez'enjawulo bakulembeza nnyo talent okusinga okusoma. Yes, omulimu Phoebe gwakola gwetaagisa okuba n'empapula eziraga nti at least oyinako crew, naye tetukyerabira nti only talent matters. Bantu bangi nnyo abasomye okubeera bannamawulire naye nga tebalina talent ya kupublishinga mawulire. Ekintu kino simanyi oba okkiriziganya nange awo simanyi, wabula ebisingawo tugenda kubanga tubitegeera mu katambi kano kennyini. Nze akatuddemu amanya yenze Sheila Adita gwe mumanyi obulungi ever positive. Nze ever embeera ku positive side. Ewaba ekintu ekibi, ewaba negativity, nze nnondamu akatono akalungi kenina okwogerako. We mubanga kintu kyonna kyonna tekiriimu kirungi, then ngenda kubanga imbringinga ekyo ekirungi omuntu kye yeerabidde okulaga ensi, nze nenvayo n'ekiraga. Yenze Sheila Adita ge gamanyi nze gennina amu ever positive, ate njagala nnyo okusupportinga omuntu omulala, ate njagala nnyo kimmakinga nnyo happy okulaba nti nno omuntu omulala ali happy. Simanyi oba nze Katonda gwe yakola obubi, oba nze atalina bujja, oba nze atalaba biseera bya maaso birungi, oba abo abayina endowooza embi eri abantu abalala, oba bo be baliko ebikikyamu. Byonna tugenda kubanga tubimanya mu comment sections. Nammwe abali kuneeno abalaba video zange zineeno, teweerabira kubanga osubscribinga, kigenda kuba kirungi nnyo. Ekisingira ddala kwe kukwata ku kade akadde ako mwatto tokeerabira kankizo katya kyenkunyonnyola mu video eno nti bw'okwata ku kadaako buli video gye tuteeka ku neeno egenda kubanga ekutuukako direct, ogenda giviewinga. Wabula era nga tonnaba giviewinga teweerabira okutuwa endowooza yo ng'ogimaliriza commentinga wansi, byonna tugenda kubanga tubifuna. Omulimu gwa Phoebe omupya ogwa TV essaawa yonna gusobola okuyingiramu ennabe. Lwaki? Olw'Abannayuganda bannaffe abayina emitima emibi, Abannayuganda abavaayo bo ne boogera bwogezi obutambi ne butambula naye nga tamanyi nti nno akatambi kakoze akatambudde kagenda kuleeta impact ki ku muntu oyo, kagenda kuleeta effect ki ku muntu oyo gwakakoledde. Tamanyi akatambi ako kakoze kagenda lekawo ddibu lyenkana kya eri omuntu oyo gwakakoledde. So nze ngamba nnyo Abannayuganda naddala mmwe abayina amaloboozi agatuuka eri ensi, mubeereeko ebintu ebimu nga mubikola ng'emmizi. Bw'oba oyina ekintu kyolaba nti kigenda mu maaso naye nga te si kirungi, you are free okuyita omuntu oyo n'omutuuza n'omugamba nti munnange Adita, munnange Phoebe, ofunye omulimu ku TV naye teweerabira nti omulimu ogwo ogufunye nga toyina mpapula. So kati twala obudde bwo okole ABCDE batuuka okukwegobako nga oyina kyofunyeemu. Omuntu oyo muyite omukansolinge kuba tukimanyi ekyatwala Phoebe ku TV it's her talent kyekyamutwala ku TV kugezaako kulaga the other side of life. Teekako ekintu Phoebe kyakoze kijjeeyo nnyo abaana bankuba kyeyo okulaga ensi nti abaana bano okujja kwabo mu kyeyo ekyabaleeta ku kyeyo si lwa nsonga nti bali basiru, si lwa nsonga nti tebaasoma, si lwa nsonga nti nno tebayina biseera bya mu maaso. Nedda, ekyabaleeta bbula lya nsimbi, kunoonya bunoonya nsimbi. Naye nga in actual sense bantu bagezi nnyo, in actual sense nti woba omuwadde omulimu gwonna asobola okugukola. Abaana abasinga bayina hidden talents nga talina ngeri yasobola gi exposingamu. Abamu nga tubayina nga baspiika nga nze Adita, abalala nga baagala nnyo sports ate era nga bamukola, abalala nga balina ebitone mu kuyimba, abalala nga balina ebitone mu kuzina. Example, tunuulira Brisha Cash yava mu bintu by'okukola obwa housemaid n'avaamu n'abeera omuyimbi owakabi ategeka ekivulu, bato banne bamuwagira alinnya n'ennyonyi nga basically ekimututte kugenda kubanga akola. Ate n'otunuulira omulangira Suuna omulaba ddi ku nnyonyi nti agenze okukola Bulaaya agenze kuyimba. Yeyo difference eriwo. Abannayuganda balina okubanga bakimanya kino ekintu.
There are times nga talent eyina okukuyisaawo, not everything nti Empapula munnange n'Empapula ziwabya, most especially mu nsi eno gye tulimu naddala mu economy eya Africa. Empapula ennaku zino eno munnange tezikyalina nnyo kyamakulu. Abantu basoma n'afuna degree n'afuna diploma n'afuna masters n'abeera nga talina mulimu, wabula ate n'alekerera omulimu gwe yasoma n'ajja munnange n'abeera cleaner n'akikuba, n'ava ku mulimu gwe yasomerera n'agenda n'abeera omuntu nakola mu hotel nga waiter waitress, munnange n'akikuba. Yenjawulo omuntu okusoma n'okubeera ne talent biringa ebyenjawulo, naye omuntu asomye of course weetaaga talent. Talent ya Phoebe Simbi, omuntu okubeera outspoken ng'asobola okwogera ku biruma ku muntu omulala, teekako n'okuteeka essanyu ku muntu omulala. Nze ngamba mu kifo ky'okubanga tumulinnyirira yandibadde nga yeetaaga support. So mukulu Kaveni Kayanja avuddeyo n'akola vidiyo eyo, agikozeeko ebbanga nga ennaku 3 emabega, n'engiyitamu n'enjiwuliriza nga ndaba muganda waffe ono teyeetaaga kukolera butambi ng'obwo, wabula kye yeetaaga counseling. Muyite omwebuuzeeko olabe atya, olabe otya bw'osobola okubanga omuteeka mu layini, bw'obanga ogamba nti nno ofa nnyo ku bankuba kyeyonze ngamba eyo yandibadde step yo esookera ddala, si kuteekawo biri bajja kumugoba kubanga bajja mwetaga. Yes, ebintu byoyogedde bituufu, basobola okumugoba kubanga waneeno badiiringa n'ekintu ekipya ekyakajjawo. Phoebe ali mu exposinga talents empya eziri ku TikTok. Yes, esaawa ejja kutuuka nga people don't need fun time nga program, nga beetaaga ekintu ekirala. Ne mu fun time tuolabemu ebintu bingi. Mu fun time mu baani abalala abagenda okubanga bafunamu, abaana bangi nnyo bajja kufuna chance eraga ebitone byabwe ku fun time, bajja funirako n'emirimu egisingaawo. So nze mbadde ngamba let's give her a chance. Tetukola nnyo butambi busasamaza bugenda kuviirako bantu bamuwa mulimu kugamba maybe tasaana, maybe tumusabe Empapula, maybe kubanga ebyo maybe bisobola omuviirako muganda waffe okugwa, naye ng'ensonga emuviiriddeko okugwa ifefe nyini bannayuganda banne. Message eno woba ogifunye muganda wange nkusaba obeere ng'okomentinga wansi, teweerabira kusubscribinga, teweerabira commentinga. The most important thing, teweerabira kubanga okwata ku notification bell kuba buli video eneetulawo njagala ebeere nga esookera naawe imbagala nnyo. See you in my next video.